all these riches left behind, a legacy now hard to find. My own son walks the dusty road with dreams that carry heavy load. Lutaya wanted silver and gold, but my own son's heart remains bold. My own son, my own son, you'll shine in the darkness, strength you will find. My own son, my own son, stay true. Nisha, manyi twogedde bingi. Naye kye njagala okugamba nti omanyi Nelson engeri gye yatambula ng'ate nze buvunaanyizibwa bwange, nze yamugamba akole ki agende n'avaawo. Manyi mwalina bingi bye mwali mukola, bye mwali mutambuza, ebitaggwa bye mutaamaliriza. Obw'eki njagala ntwala obuvunaanyizibwa obwo essaawa eno nti wabaawo kyonna kye mutaamaliriza oba kye mwali mu planning okukola nga tekyaggwa, okimbuulire nsobole okulaba nga tukimaliriza na tugende maaso ate era n'ebirala. Kale okusinziira ku bingi bye nali nkola ne Nelson, bingi nno, naye ekibaddewo ekiri latest mbadde ndi nsuubira kutambulamu very soon cause nafuna visa. Yali yanfunira visa kati nsuubira otambula very soon. So simanyi oba kinaakukola kitya oba tekikuyise bubi. Gusagala weeraliikirire. Nze yali boss wa Nelson. Okitegeera. Era buli kye yali akola nali nkola ki? Nali nkimanyiiko. Oba mwali mugenda kutambula oba mwali mugenda wa gwe tofutya. Njagala weetegeke obirowoozeeko byonna nga byali birina okuba, oba passport oba ki, visa, air ticket, byonna ngenda bikolako. Neew'okusula biki, just name what you need. Nze ngenda kuba nkimaliriza. Ebituufu bingi nno bye nali nkola ne Nelson, naye kasita oŋŋambye nti no ekyokugenda ebweru like okutravelinga tekigenda kuyisa bubi, then ndoza ngenda kutravelinga budde bwonna. Okay then, ekyo kiri okay. Oba ogenda kutravelinga kasita obeera ng'ogenda kumalirizako ku bintu ebimu byabadde tannaba kumaliriza. Byonna ngenda bimala. Okay. Era nze akyeyamye era nze akigambye, so saagala okyeraliikirire. Wabula unfortunately nga bw'omanyi nti nkwasaganya ebintu bingi, mbadde nzija ne neerabira, mbadde n'okujja n'ekyapa kyo. N'ekyapa nkozi mbadde mbimanyi, jjukira nagamba oli buli kimu nkikola kimanyi, so mbadde n'okujja nakyo n'enkyerabira, but nja kulaba engeri gye nkikutuusaako. Naye ensonga z'ekyapa ekyo mbadde nsaba okikoleko mu bwangu ddala kuba nkyetaaga. I know that excitement. Yes. Nkyetaaga nnyo nga wokiwulira. Ngenda kikolako mu bwangu, ogenda kuba okifuna. Mpozi n'ekirala kye tugenda okukola, enamba gye nakuwa gy'oba gye wali okubako. It's a public number, so ngenda kuwa private number gy'ogenda okubangako in case you need me. Yes. Eno yange eri personal, wabula saagala ogigabe. Okitegeera. Nisha, look at me. Togabe namba yange y'essimu. Togiwa omuntu omulala yenna. Ate lwaki mba njigaba gwagimpadde? Togigaba, it's a private number. Okay. Yeah. Sijja gigaba nga oŋŋambye. Ndowooza byebyo. Okay. Now I have to get going. Tujja kwogera ebirala ku ssimu. Kale, enamba ogenda kumpa essimu ngikuwe. Okay, kati ogenda kumpeereza WhatsApp, gimpeereze ku message ku WhatsApp ngisange. All right. Yes. Kale tujja twongera okwogera ku nsonga ezimu. Kale nino genda kati kubanga nga bw'omanyi emirimu mingi giri eno n'eri, so I have to leave right now. See you soon. Okay, thank you so much. Kale. Kati luli wagenda nga nkulaba olina ebintu ebikutawaanya, nga wena olina enyiika ku mutima, nga wena olinganga ateteredde, mbuliraako kyali kikutawaanya nga sikutegeera. Olaba pounds
ekintu ekyo nno kibadde kinene nnyo gyendi naye era kikyali kinene kubanga tekinnavaawo just ngenda nguma bukumi kati omanyi kale kino simala gakigamba buli omu era nnyinza okuba nga gwe agenda okusooka kikyati okukiwulira kubanga kinene kizito oyinza okikkiriza pounds nti nkuza okutuuka wano nga gye nakulira si gye banzaala. Oh my God. Taata wange mulala ankuzizza mulala kyokka nga ekisinga obukulu mu byonna waliwo okuba nti bwe bakugambye nti si yakuzaala nti bakulaze akuzaala naye n'essaawa yakakati sinnamanya ani taata wange omutuufu naye simumanyi nga wayita mu bulumi bungi bwe bulumi bwe mbadde nawe ebbanga kyannuma ne mpulira nga kinjijiira naye nga ate saagala kikulaga bantu nze gwolaba nkabye amaziga amayitirivu nga kumpi buli lunaku mukaaba ate nga saagala kustressinga maama wange kubanga yalina okundaga taata wange naye nga ate bwe mutunuulira tali redde kumundaga kati so kinnumye nnyo naye paka ngenze kati nkimanyira oba oli awo anaagenda okumundaga nti yono nga at least mwaniriza bwaniriza kuba kati ngenze nguma nga walaba mukwano n'okusinziirako ebyo byonna bye wayitamu nina kyenyinza okukolerawo okukakkanya kubanga Musa njagala okimanye mbundi wano because of you. I'm ready to support you in everything. Ekikulumya kinnuma ebbanja lyo bbanja lyange njagala okimanye nti ndi wano okukakkanya mu nsonga zonna. Awo kyenyinza okukolerawo nyinza obutakugamba nti nkwetaaga mu kino kubanga ekibadde kisinga obukulu mutima gwange kwekkakkanya ate ekyo omuntu ayinza obutakikuyamba gwe okwekkakkanya omuntu gwokeera enkya n'ogamba kanzikakkane era mu kaseera kano amoke nyinza okugamba nti ndi oke odiya nkulaba kati naye kati nga bwe nakubulidde ensonga zaffe Musa I was serious okuvayo ne nkugamba nti nkwagala. It took me a long time okukirowoozaako. Don't take me for granted. Ndi wano njagala obeere nga ondowoozaako nga mukyalawo mu nsonga zonna mu bwongo mubiri ne mu birowoozo kubanga nze ndi mwetegefu okubeera mukyalawo. Pozi ekirala pounds kyenjagala okukala okutegeeza mbadde njagala ontegeere pounds nakulaga mukyala wange right? Yeah. Nisha naye okusinziiranga bw'oyogera olaga nti oli ready to be a wife yet I'm not ready to get a second wife so simanyi nyinza okugamba simanyi bwe nyinza kyogera ate nga oba oli awo owulira oyagala kufuna musajja gogenda kuba naye ate nga nze sijja kuba ready. Kati kankubuulire Musa naye kyembadde njagala kale woba nga tosobola kutekinga up like a second wife atubeera boyfriend girlfriend then after some time bw'oliba ng'ontegedde ng'olabye obulungi bwange obundimu never know you can always take me as a second wife. Olowooza otya? Pounds. Let me think about it. Tokirowoozaako bulowooza naye kiwa akadde okirowoozeeko.
Aga amaanyi ago. Buulira. Kikubulire ki? Kalungi nnyo wanna. Webale kusiima. Nsiimira ddala nno. Nsiima n'ebitankwatako. Oyo ebitankwatako. Ani ng'onyirira? Webale kusiima. Walu walda wange. Kikiro. Sewali. Nsenso kwasiba manyi n'okudduka emisinde. Nze nadduka. Yeggwe yali nsi. Bali bakuyita Nansi nsi. Nansi. Nansi. Kabannaye. Kati bino bikanga kasukka nkubuuza mu kibuuzo. Ariko nze nayo ffe tuli biki? Tweyagala tuli bya just for just it. Nange simanyi. Kati ewe temanyi ani amanyi. Eggwe. Ani? Eggwe. Okweyagalira eweza simanya tomanyi nze mmanyi. Ngogamba oli. Nga olaba n'ebizibu mukwano. Nange yadde saabimanya naye kasubira bitambula. Ani yakugamba? Saabimanya naye okusigala ku ngeri gy'obadde obuuza. Kibadde kiraga naye kansubira wabitambula. Olaba Lizi, mu bulamu bw'ensi omusajja afeesinga ebizibu bingi, challenges nyingi ezikutomera naawe z'otomera, so ate nange saawukana n'abasajja abalala era byantomera oba nze yabitomera naye nga byaggwa era kyenkakasa nti kati ndi yaddeyaddeko. Ewe nfaayo. Nali nfaayo naye nga ndina omutima gunnuma. Mbeewa ninga mbu bakati ali ku ki? Oba kati bambi musajja wattu nsonga ki ati nga sibitegeera. Nga njayaana naye nga njayaana nduwe nga woobitegeera. Naye kasita oli bulungi kati. Ndyokke kati ndi yaddeyaddeko newankubadde nga era tebubulamu naye nga ndi yaddeyaddeko. Obujja kutya? Manaja, ensonga yange. Eriwa? Gye nagambako. Anyway, ensonga eyo ndowooza kale ekisinze gisiba mbeera gye mbaddemu tebadde nnungi. Oba oliawo nga sinza girowoozaako. Kyogamba nti tugirowooza. Naye ng'omutima gunnuma n'ekyomukono gunnuma. Anti kati olaba Lizi, ensonga eyo ekisooka mu byonna ya bwongo ya mutima. Kati toyinza kumala gagirowoozaako bw'okugamba kugirowooleza mu bizibu. Oba olina okuba nga okkakkanye. Oba oliawo kasita kati bigenze bikendeera nja kulaba bwe ngirowoozaako. Nekyogamba nze mukazi era yeetaaga olowoozaako ennyo lowoolereza nnyo ku nze. Tontemako kigambo. Si bwe njogedde. Naye oluddewo. Mutima gunnuma mani kyankwagala. Thank you. Ekyo kyolabye okunziramu mu byonna. Nkwagala ebyaddala. Nkwagala ebyaddala. Yes, I love you. Thank you. Kale, Lizi nja kukiraba. Nalaba tujja kikola. Kale, ndowooza genda ku mirimu gyo. Oba tuba ogenda okunsiiba. Kusiibudde bubi? Nsiibulaako bulungi. Siba bulungi. Lizi. Manager. Kale. Okay.
Mukama wange nsaba kunsonyiwa. Kuki ate? Olunaku lwe nasooka okulaba nakuyisaamu amaaso naye ng'ekyamazima size embeera zange. Nsaba kunsonyiira ddala. Bianca, nze nno nga sirina buzibu. Sirina buzibu n'akamu. Ku nsonga eyo, ekintu kye nsinga okufaako ennyo ku kampuni eno ebyo ebitutwala mu maaso. Naye ebisigadde. Kati ekitegeeza onsonyiye? Okusonyiwa nakusonyiwa ku olwo. Lwa nsonga nti namanya gw'obigamba tomumanyi. Wali mupya by then. Kaakati mukama wange, nsaba nneewa ekibonerezo olw'omusango gwe nazza. Ogerako wa kibonerezo ki? Mukama wange, nkukkiriza onkwane mu butongole. Kukkiriza. Ekibonerezo kikusonyiye. Kusonyiye olw'ekyo. Naye naawe mukama wange mbonereza. Ontadde ku kigezo. Ana naawe ekintu kyangu. Naye nja kukirowoozaako. Naye naawe mukama wange nnyanguyiza omulimu naawe gunnyumire. Nze nnyumirwa nnyo ebyokunkwana. Kasita woli ku kampani ffenna we tuli nja kuba nkubuulira awo nnaaba ntuuse gwebeera mugumu. Nyenze ansa yange. Kale. Back. The company enyuma. Kiki ennaku zino nga sikutegeera bulungi. Olinamu obuzibu? Kulaba ennaku zino engeri gy'otwalamu ebintu si bw'obadde oli. Treasure amazima gali nti omukwano guluma. Like I just can't stand it. Okimanyi muno buli lukya neyongera kwagala Musa. Neyongera kwagala manager Musa ate okuva bwe namaze omwatulira. What? Namwatulidde mwana gwe nafunye obuvumu. Wow, that's good. Nevuddemu. Naye okuva bwe namwatulidde buli ate kimazeeko emirembe Treasure. Omusajja nemedde mu birowoozo simanyi nakumala kye ngenda kukola. No, tewe stressinga. Ate kyo kikumalaako mirembe ekirungi wamugambye. Okiwulira? Love olina kukwata mpola step by step. Badde saagala mugoba engeri namaze omwatulira. I know Musa muntu mukulu. Naawe oli muntu mukulu. Kyammanyi tajja kudda awalinde mugoba. Treasure omukwano ogunnuma. Buli wembeera ndowooza ku Musa. Like I cannot do anything. Buli dakika ndowooza ku Musa gwe tokimanyi nakukimanya mbu natandise omuluuta. Buli dakika Musa nzijira. Oyinza okikkiriza mbu okumwagala kwange ennyo tandise n'okukoleramu ensobi. Kati nagenze n'engoba ship. What? Yes. Namugobye. Mu byonna by'okola togoba baana lwa mukwano lwa musajja. Eyo wakoze ensobi. Manager Kapu. Yebale kwasebo. Kale. Naawe gyebale. Kale tujje tuli ebitukola. Kirungi ekyo. Kati Manager Kaps. Ekibadde kindeese mu ofiisi yo leero. Sitera yambuka keno nayo leero nzize. Twogeremukko ng'abasajja n'abasajja. Songa ki? Omanyi Abaganda bagamba nti gakuweebwa munno. Nina ensobi gye nakola mu bulamu bwange mpulire nfuukidde akayinja mu ngatto. Nsobi ki eyo era wagikola ku baani? Omanyi nagenda nengo omukwano ne boss lady Madam Pounds. Akumbe nze nali mmanyi nga bwe ndiye mu mukwano ndi ku kidoo kye naye nankozesa ensobi. Sokoleke. Gwe Madam Pounds mbadde mwagalana? Nze bwe nali mmanyi kumbe ye yali ankozesa bukozesa mutu. Naye kati kinnuma baana abawala baabagoba, abamu baafiirwa emirimu,
abalala babasala sente zaabwe era mbadde ekibadde kisinza okundeeta ekikulu kumpa ku magezi watya wensobola okwogera nabo okubeetondera. Rutaya took what wasn't his to take, left us with nothing but hearts that ache. My own son's spirit won't betray. In his eyes the dawn of a